Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Bino binsuseeko saba wetangire n'akatangawuzi. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okutuwagira. Ebigambo ebimu bye ngenda okukozesa olwaleero mu binsonyiwe nga ntandika pulogulaamu eno byali bibeera ebikaawu naye binyiiza newankubadde nga sikkirizibwa kunyiiga. Banna banda yanna kalama biranga kivuga biwobe obuganda muganda wo yenze Saalongo Kanka Kapita nze mutesitesera omwanjuzi omukulu wano ku Media Choice Telefina. Nebaza nnyo abantu mwenna kuba mwe mutuwa ebirowoozo kwe tuddukanyiza omukutu gwaffe guno omukutu gwammwe mutuwa ebirowoozo naye ffe tuyina omulimo gw'okunoonyereza ku bye mutuwadde saako n'okusunsula nsonga ki ze tuyina okukulembeza nate era muyina ensonga gye mwatuweereza. Olunaku olwaleero nakedde nga ku kino obusungu bungi bwe nnina nja bukontrolinga nze nakulembeddemu okunoonyereza ku nsonga eno. Mwatubuuza ekibuuzo nti no the historical monument ng'eyo yokka Abaganda gye balina kuwa ekitiibwa Ssekabaka wa Buganda eyali president wa Uganda eyasooka Frederick Luwangula Muteesa owookubiri kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ebiseera ebyo era nga yali president mu 1962 nga Uganda efuna obwetoowaze. Ekibumbe ekyo ekyali kiteekebwa wali mu Kampala opposite weno waliyo Standard Chartered eno waliyo Imperial saako okuteebera ddala ng'ekibumbe kiyite ekyateekebwawo Independence Monument okujjukira ameenunula g'omwana w'omuddugavu wano naddala Omuganda wekyali opposite mu nkulungo eyo kyaggyibwawo. Mwenna mubadde mwebuuza kyalagawa. Olwaleero nakedde nenkeerera ddala nnyo okusobola okugenda okunoonyereza kiri luddawo era nga nze nakulembeddemu ababadde bakiwenja ndi wano okubategeeza nkizudde gye kiri era ngenda kukibaleetera. Pulogulaamu eno ekwatagana ku kibumbe ekyo. Kaakati mbeebaza nnyo mwenna abatuteekamu obwesigo kubanga mutusuubira okubanga tujja bakolera omulimu omulungi. Bw'obanga olina amawulire g'oyagala otuwa obanga olina ekikwokya yitiranga ku namba y'essimu eya WhatsApp 0702 845 5959. Essimu eyo ya Airtel eri ku WhatsApp n'okkuba osobola teekako obubaka. Abatuwagira mu mirimu gino gye tukola kuba gya bwannakyewa olumu twetaaga amafuta kuba tetulina bajeti tuteekamu zaffe n'abatuwagidde. Bw'obanga osiimye oyitiranga ku 0782 noti 5 7 noti 4 eya MTN zonna zisoma linnya Emmanuel Peter Kankaka. Kaakati oluvannyuma lwe mwatulagidde nti mugende munoonyereze ekibumbe ekyo ekyaggiddwawo nga tekikyaliwo era kiri luddawa maze n'enkizuula nze nakulembeddemu olutabaalo lw'okukinoonya kiri luddawa nga sinaba kubalaga gye kiri kambabuulireko abatonotono abatamanyi byafaayo. Uganda bw'ekola ameenunula president eyasooka yali Muganda teyakoma bukobi kuba Muganda yali mukama waffe mu Bwakabaka era ng'ebiseera ebyo yali kabaka kati nga Ssekabaka kitegeeza abaya yabulira mu kibira oba mu byangungu yafa. Kaakati okumujjukira Buganda ebadde erina ekibumbe kimu historical monument emu gye yateekawo mu kyambalo kye yalimu mu independence okulembera Uganda n'ekiwanika mu nkulungo eri awo mwebadde wano mu Kampala gye buva ne gye bulaze ku migozi oba n'egiri mu Bwakabaka turbulence musisinga ayita mu Bwakabaka bwaffe ate kyaggiddwawo ne kiwanulwawo tekikyalabika. Kaakati ekibumbe ekyo kibadde kitegeeza ki? Just opposite ekikomera ekiriko parliament eteesezebwamu nga ye yasooka ogikulembera weewali ekibumbe ekirala ekijjukiza omwana w'omuddugavu ameenunula munnayuganda kiyite Independence Monument. Kino kiriko n'obulambe obwateekebwawo KCCA nga buno buliko ekifaananyi kya president yasooka newankubadde akafaananyi katini okuwanika bendera okwasooka saako ekifaananyi ekisingako obunene ye prime minister yasooka Apollo Milton Obote. Kale president yali mutono nga ate
ebyo birowoozo byange nteekamu ebyange nabagamba bwe mba nnoonyereza tekitegeeza nti nze omutwe nguleka waka nange mbaamu n'ebyo bye ndowooza. Kaakati ku ekyo kwawandiikibwako ebigambo bino Independence Monument. The monument is one of the most important pieces of Uganda's heritage. It signifies a newborn country let free from colonial rule. The monument was established to commemorate Uganda's independence. Uganda gained her independence on the 9th of October 1962 from Britain, with the post-elections which were held in 1962 won by an alliance between UPC and Kabaka Yekka, putting Sir Apollo Milton Obote as Uganda's first Prime Minister and Sir Edward Mutesa II, the first President of Uganda. Ekibumbe kino kiri luddawa ako ke kapande. Ekibumbe kino ekya Sir Edward Frederick Luwangula Mutesa nga kino ye yali first President of Uganda newankubadde yali mukama waffe mu Bwakabaka mu kibuga Kampala kyagibwawo. Kirina kubeera just straight nga Independence Monument eyo gyembalagaawo ekitunuddemu straight naye kyaggiddwawo kiri luddawa kaŋŋendaawo. Nakedde nnyo okutambula okugenda okunoonyereza ekibumbe kino gye kiri ne ntegeerako nti kyagibwawo kampuni. Nti kampuni eno awo wengenda okutandikira waliwo kampuni eyitibwa Kiru Technical Services. Ndowooza bweyitibwa Kiru Technical Services. Waliwo kampuni eyitibwa Kiru Technical Services nga kampuni eno subcontractor oba yemu ku kampuni KCC ezeewa emirimu okubaako ebintu ebingi byegikolera. Kampuni eno yaweebwa omulimo ogw'okuggyawo ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa, President wa Uganda eyasooka. Yaguweebwa omulimo. Era bwe naginoonyerezaako kampuni eno ngenze bulungi okubasoya kajjogi w'ebibuuzo ne bantegeeza nti mu kufuna omulimo guno baagufuna mu ngeri ntuufu. Kakati mboozi eno mugigoberere bulungi kubanga nze nkola kunoonyereza ate ku luno nze nakulembeddemu. Bwe baŋŋambye nti nno baaweebwa era balina empapula za lwatu ezaabakkiriza okuggyawo ekibumbe kino bakitwalewa nayo ŋŋenda kuba nkubuulirayo. Kyawanulwayo misana ttuku oluvannyuma lwa kampuni eno okuweebwa ebiwandiiko ebimu ku byo nga nayo kennyini kubanga Kiru nkitegeddeko nti n'agikulira nnyiniyo musajja Muganda. Yabuuza aba KCCA nti mumpe olukusa ngende mpima ekibumbe ekyo kubanga mu kusembula ebibumbe nyinza okimogola. Abaganda ne bandyamu amaaso. Ekibumbe kino kye twogerako ntegeddeko nti kizitowa kilo ezisukka mu 5,000 oba ze ttani 5 era nga mu byo ebyabwe ebyabaasoma bantegeezezza nti nno mu kwagala kisengulawo balina okukipima n'okumanya obuzito bwakyo n'okumanya ki ekisobola okukiggyawo. Nkutandikira kimu ku kimu mpaka lwentuuka ku nsonga ngambagamba abaffe bwe mwakijjaawo olukusa mwaluggyawa tipe contract ya KCCA ebiwandiiko mubirina ebibakkiriza nti weewaawo mbirabeko mazima nze kankaka nabirabye ebibakkiriza. Ekyokubiri nti nga tewannaba kibumbe ekyo kuggibwawo nti ne KCCA yawandiikira abali e Buganda ekibumbe kya kitaabwe kyaggibwawo ku biragiro bya KCCA. Lwaki? Kaakati nti KCCA ina n'ebbaluwa ng'ebbaluwa eno yagiwandiika okutegeeza abakulu ab'ebyobufuzi abali e Mengo mbu baagala kuggyawo kibumbe ekyo ku nsonga ki nja kugibabuulira. Era abakulu bano ab'e Mengo ne bafuna ebbaluwa eyo era ebbaluwa eyo ne bagikkiriza nti ye tukkiriza mu kiggyewo ekibumbe tukkiriza mu kiggyewo. Ani akkiriza? Kalooli Charles mu Luzungu, Kalooli mu Luganda, Petero ye Peter nange nga bwe ndi Peter Mayiga atudde mu ofiisi y'obwakatikkiro bwa Buganda yakimanyaako era nakkiriza kiggibwewo. Kaakati bwe mbadde nkola programu ziri ekigambo nsowole nakyo kansooke nkibasomesi ndyoke neeyongereyo. Ensowole ye muntu ali mu ggwanga erimu tribe nga yagiyingiramu kagenderere ng'oba tamanyi nti no yagiyingiramu nga si wa ggwanga eryo
tagaanibwa kuba mu ggwanga eryo kubanga Buganda bweba Buganda kasita weeyisa ng'empisa z'Omuganda ofuuka Omuganda mu mpisa era olina okuzeeyisa. Kaakati ekigambo nsowole nakyo mukikwate bulungi. Kaakati oluvannyuma lwa bba okukkiriza nti ebbaluwa eno mazima nkadde eri eyo mu 2 wakati wa 2 awo mbadde n'obusungu bungi seetegereza na ddeeti kuba nkirabye nti yakopingibwa to the Katikkiro of Buganda okuggyawo ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa. Kale nno ntambudde mu nkuba ebadde efudemba awo we mulaba we kyaggyibwa ssaawa eno kyatwalibwa kampuni ya Kiiru ku kitebe kyayo. Ekibumbe kya Ssekabaka pulezidenti wammwe yasooka kiri ku kampani eyakitereka ku kampuni eyitibwa Kiiru ng'ono subcontractor wa KCCA. Yakijjayo misana ttuku nga bwe mulaba awo n'ekizinga bulungi n'ekitereka. Ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa kyekyo kye mulaba awo. Ntuuse ku ofiisezi zaabwe ne bampa olukusa nti ngende nkinspecting endabe oba kiriko olunyaafa lwonna oba kyajoogebwa mu njooga yonna n'enkikakasa nga bwe mulaba awo aganga amaaso bwe gaba tegalaba mweyambise kamera okulaba oba kyekyo. Nate era nkirabye weekiri vidiyo eno eri recent awo wekiri si wekibadde wabula mukiraba wekiri awo wekyateekebwa. Kati bano bantegeezezza nti bo gwali mulimo gwabwe ogwabaweebwa wakati w'okuba nti y'emu ku kampuni etera okusaba emirimu mu KCCA ogwabwe baagukolera bagulinako empapula. Kaakati kambawe kati emboozi enyiizizza nti eyajjawo ekibumbe ekyo talina lukwe lwa kukizaawo, tekijja kuddawo, tebagenda kukizaawo. Mbu bino bya mbu kuba KCCA so gibuuzizza mbu oluguudo olwo kwe kibadde kiri lugenda gaziyizibwa lugenda kuba lumaintainingibwa nga luddaabirizibwa. Mbu KCCA egenda kuba eyina byeddaabiriza ku luguudo olwo. Muwulire emboozi nti bano baaweebwa okukijjawo era bakitereke bulungi ate tebagenda kukizaawo. Naye platform giyite base kwe kitudde banaatera okugikima kuba baaweebwa olukusa okugikima era balina n'empapula. Kaakati bano nti mu kuggyawo ekibumbe kino ekya historical monument eno bagenda kugiggyawo bagitwale mu kifo ekirala era wenjogerera wano baatandise dda okuteekateeka ekifo ekipya we bagenda ogiteeka. Yo neekakasa ekyali nnamu weeri ntuufu era nze ngibasabuukuluzisizza bagisabuukuludde ngirabe kubanga baagiraapinga bulungi nga bagiggyeewo wali. Ate si kituufu nti baagitwala kiro baagiggyawo misana. Kakati muwulire obugwagwa obujjudde mu nsi eno. Muwulire omanyi ntera obbagerera akagero ka Wakibe gwe baatikka abaana be bennyini ng'abatisse mu kisawo batwala babafumbe ku buko. Abali mu kkubo ne bamubuuza nti ate ebyabalala tubiraba ebitwalibwa ku buko gw'otwala ki? Bwe baabuuza ali mu maaso ne babugamba wayi buuza oyo ali emabega atamanyi bye yeetisse. Be bano abasajja abakulu nga kulya kukuta mmere bali mu bitongole bakola tebalina yadde akatono ke bamanyi ku byafaayo. Bw'oba wasoma social studies SST bwe nasomerwa nnunda mu ssomero lya Bonna Basome bwe mba sitegeera nga tica mpozi yansomesa bikyamu naye mu bukulu bwange nsobola okubitegeera. Monument eyo eya Ssekabaka Muteesa ekola amakulu ng'eri ku parliament kuba yali president yasooka. Awo weeri weekolera amakulu mukolemu calculation ewali Independence Monument akafaananyi k'embalaga waliwo space emala eyateekebwawo abantu we beekubira ebifaananyi nga ne bw'oba oyagala kukola luguudo tosobola kuddira kibumbe kiyina meaning n'okijja we kikolera meaning kubanga ekyo ekibumbe ekiri emabega mpozi bw'okitwala byombi bibiri obitwala ne parliament ene woogijjawo kubanga awo weetudde lyali ttaka lyono ono ate gwe muggyeyo ku kibumbe. Kale mwerabidde awo wennyini parliament weetudde nkakasa eri mu Buganda
nkakasa bulungi bw'aba ye yali kabaka ebiseera ebyo kyemmanyi obulungi mu byafaayo ettaka eryo lyali lirye newankubadde lyali bubuwole ku liizi ng'aliwoza abazungu bakuŋŋaanyizeewo amawanga amalala bagagatte ku nsi eyitibwa Buganda. Kyemmanyi obulungi nnyo nti nno liizi yali ya myaka 10 yali eggwako mu mwaka gwa 2000 Buganda eyeddize obwannannyini ku kibuga we wajjira abasirusiru ne bagamba mbu ekibuga Kampala tekiri mu Buganda kale n'obatunuulira kale n'owulira ebintu bwe bityo. Kaakati abantu bali mu paalamenti mulimu n'akabondo k'abakiise ba Buganda ng'awo wennyini we batera okuyita nkakasa we baba bagenda okuteesa ebyobubbi bayitaawo ewaali badde eyali mukama waabwe pulezidenti yasooka mu byafaayo nti yayaggiddwawo era kampuni ya Kiiru yalagiddwa mu kiragiro eteeketeeke ewapya ku Colville Street wembalaze ku maapu awo webeeteeka ekibumbe ekyo ekyawule mu byafaayo ekikirize ekiteeka eyo neeyanza nnyo abakampuni eyo temwayonoona kibumbe ekyo nguba bulijjo okuba noonya eyakijjawo nze badde mmanyi kyemutegekedde naye ngenza okwesanga nga kiri mu mbeera nnungi. Kaakati mwe muli bakozi ba ssente katubazze ku bbali era mulina enkola gye mugenzeeko. Kaakati neebuuza akulira KCCA sijja kwatuukiriza linnya lye eyasazeewo asengula ekibumbe ekyo. Let me ask, mubadde mukimanyi Abaganda nti ne roundabout ya Kabaka egenda kuggyibwawo nantawetwa? Waliwo akagero mamaffe yakatuyigiriza amaffe natugamba nti Kaggwa yalayira gye kiri mu ggulu bwe kiri bwatuka. Ensi eri kankana. Omwana omuto alikola atya mukamalireyo mpangala nnyo ne muzeeyi mirundi ow'enkima aŋŋamba ng'olunaku lwa iribya dde bwe lulituuka nti waliwo omuntu alyebagala ente ng'agiyita ndogoyi emudduse emufulumye Kampala. Kaakati bonna abakulira KCCA mu magezi ag'ekikugu agaabaweesa emirimo, amagezi ag'ekikugu agasinga tewaliwo space gye basobola kuwa kibumbe ekyo era kyakkiriziddwa. Kaakati nkiwuliddeko nti waliwo pulaani mu Kampala okubanga bakola ku roundabout zonna, roundabout eziri mu Kampala bazisikize ebitaala ziyite traffic lights. Kati nga buli ewali roundabout eyina okuvaawo n'eya Kabaka wulira ne rawundi ya Kabaka eyo erimu engalabi eyayawuzibwamu wakati omuntu ataamanya nnono omugwagwe yatemamu engalabi wakati Kabaka mwayita wakati awo kubanga oli bamuyita nantawetwa teyeetooloozebwa rawundi wakati awo waalina okuyita. Kaakati bagambye nti nno balina okugijjawo naye mu kaseera katono nnyo temwekanga nga rawundi egenzi. We are talking about our culture. We are talking about the things that were made before. The idiots. Ababisaanyaawo. Njogera ku bintu ebyakolebwa mu kaseera ng'abatamanyi bye bakola tebannakwata ntebe. Ezo ez'ebifo ebibaweebwa okuddukanya ebitongole bya gavumenti. Nkakasa bulungi nnyo nti buli muntu atudde mu ntebe omanyi bulungi nti amawanga gonna gayimiriddewo ku nnono n'ensibuko era ng'amawanga galina ebyafaayo. Ne bw'ogenda Bungereza luddawa waliyo castles. Ndowooza nja kweteekamu ssente ntambule ensi eno mbalaga Obwakabaka kubanga kaakati abantu abamu mwajja ne munjogerako bino abawagizi nnyina batono naye sijja kukitwala nga nsonga. Yagendako mu Bwakabaka obwetoolodde ensi eno okubalaga bwe bakuuma ze bayita castles, okubalaga bwe bakuuma ebyafaayo byabwe, okubalaga bwe batiiririra ensi zaabwe okusiimuuka ku maapu nga bwe mukola Obwakabaka bwaffe. Kaakati mbu buli ewali rawundi erina okuvaawo naye mu kuvaawo n'ebirimu bigenderawo. Kyokka ekyewuunyisa ezirimu ebintu ebyaffe tezisobola gumiikirizika.
KCC tesobola zigumiikiriza erina okuzijjawo. Mbyembagambye nababuulidde nga ngamba olugero lw'Abaganda lugamba nti wambwa bw'aba ayiggira amaddu ga mukama we n'agaga agateekamu bwe bankolera kabaka wange nange waliwo ebinyiiza nga kankaka ow'ekinyomo. Tulina n'omulimu munene gwe tukola mu Bwakabaka naddala ku nkola kakabaka ab'ekinyomo mukimanyi bulungi. Akati njogera nammwe kintegeezeddwa lunye nti ng'oggyeko okuggyawo ekibumbe kya Ssekabaka okitwala ku Colville Street ne Nantawetwe erina okuggibwawo. Balabye taliiwo ne babitandika. Anyway, si gwe mulamwa. Ntegeezeddwako nti ebiwandiiko byatambula bulungi nnyo era n'emmenge ebimanyiiko. Era yabagamba go ahead and remove it. Mugende maaso mukijjewo. Tewaliwo byafaayo bigobererwa era tewali kiri kijjukirwa kumwe Abaganda abeebase. Nze mbabuulira era mbagamba bwe bali nsiba mulinzijayo kubanga kirabika nga ntuuse okukwata mu gundi ntandise ndooza omukono gwange oguteeka mu kiyumba ky'enjuki bwe ziri nnuma nange nnyina abaana mubandabiriranga naye sijja I will not stop. Kakati mu Bwakabaka ekibumbe kya Ssekabaka kyaggiddwawo era nga tekigenda kuddizibwawo era nti nno mmenge ekimanyiiko. Mbabuulira nga ne Nantawetwa tennaggibwawo naye eteekateekebwa okubanga eggibwawo. Nga bwe tutambudde olwayo ne tubabuulira gye kiri. Twebaza nnyo abakikuumye bulungi nnyo era abali mu kuteekateeka nga n'egundi nga ne besi nayo bagikima. Kiriko birangirangi awo waliwo abaali batandise okukisaanyaawo naye ne bakitya. Akati buli Muganda otegedde we kiri. Kakati bino mbyogera nga kankaka Omuganda. Nkoowoola buli Muganda waali n'atali Muganda kubanga kambabuulire bwe nabadde nnoonyereza natandise okunoonyereza kwange ssaawa 3 ogw'ekiro kubanga mba n'enteekateeka ati bwe nva ku nsonga eno nzirako eno. Mazima ddala neesiimye nnyo okusanga omusajja omudookolo nga munyiivu yasoose nakungoba nga mbimubuuza naŋŋamba this cannot happen ne mbuuza why. These guys removed the king. They removed the king. The guy was extremely annoyed. Yabadde musajja mudookolo ng'akola emirimu gye yabadde akola ekiro. Kale nno kwe natandikidde okunoonyereza era n'ensanga n'abalala be nasanze nga bw'oba batunuulidde embala zaabwe ez'omubiri baali banga eggwanga lyabwe si Baganda naye nga bali mu Buganda. Ekitaabasanyula kubanga independence ya Uganda tekwata ku Muganda yekka newankubadde those who were consulted were in Mengo. That's why I was bitter with the Ensowole zaatuula mu bifo eby'obukulembeze Mengo nga zirindirira bannyaabwe bazibuulire gye baabazaala basobole okuleka nga Obuganda babwonoonye badde okwaboobwe nga bannyina bababuulidde. Nkakasa ng'ebintu ebimu bino mujja kubinsonyiwa naye ate nga nteebereza abasinga okukola mu Bwakabaka abasinga bye mukola temubitegeera kireka temulina Baganda baagala Bwakabaka. Bwe mba muli Baganda temwagala kumanya naye ate mbabuulira nti guliba balibwako kubanga tegulierabirwa. Kiri bawandiikibwako ne mu byafaayo nti mutwekobe w'emyaka 10 egiyise paka mu 2024 ebintu ebyasinga okufulumizibwa emmanju n'Obwakabaka bwaffe okusigibwa amasavu g'embizi abalina wuzu balekeraawo okubusemberera. Nkoowoola buli awulidde musimbire kuuli ekitongole kya KCCA kino nze ekyogedde oba munsibe musimbire kuuli ekitongole kya KCCA okusangula history ya Kabaka okubeera nga yali president asooka nga bajjawo ekibumbe we kirina okubeera bwe tukijjukirira buli tuweta round about it. Nkakasa bulungi nti ku parliament awo okugyetooloola ekitongole nga kigango kya bubbi. Parliament tugimanyi nnyo bulungi nnyo nga ne Museveni yalwana n'ava mu nsiko n'ajja n'ateekawo NRM yatandise okubayiga obbasiba. Tumanyi bulungi nti ekyo kyafuuka kigango oba lugo lwakulamuza nte nga buli alina akasente eyo gyayingira okusala ddiiru. Kale mugyonoonye naye okugyetooloola yonna
temusobola kuŋŋamba nga n'awali awo monument eyo Independence Monument waliwo ekifo ekimala nga ku madaala awo ewasobola okuzimbibwa ne wateekebwawo base ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa ne kisigaza amakulu dani okukiteeka eri emmanga Kiwalampwe abaana b'okusiku nga bwe mukoze ebibumbe ebirala. Nzijukira ono omusajja ali Emmenga atayina kya kugamba tayina bulumi eri Bwakabaka bwaweereza. Yatuguza ebibumbe by'ebika byaffe nga tubiteeka ku Royal Mile nga buli kibumbe kyakostinga miliyoni 15. Nti Abaganda mu bika byaffe twalina okusonda n'okuwaayo ssente tugule obubonero bw'ebibumbe obulaga ebifya byaffe mwe tuva miliyoni 15. Ababumbe ebibumbe mu ntereko comment ddala ebibumbe ebigula 15 katugambe nti ze zasaasaanyizibwa mu design n'okuba nti nno bireetebwawo. Kaakati bwe mwali mugamba nti ekibumbe ekyo ekya Ssekabaka Muteesa kijjibwewo kitwalibwe ddala ku lubiri Emmenga awo Abasomaaliya we basinga okukolera embaga mu compound awo lwaki temwasaba kigende ku lubiri kwennyini awo mu kifo ky'okgenda awo wensinga okulaba obwenzi ku lubiri lwa Kabaka ku gate we mwakkiriza abantu bajje beeweeweetera awo mu bimuli bya Kabaka. Lwaki temuyina awo mwatandise okuteeka oburestaurant ku mabbali wali? Lwaki temwafunyeeyo ka space we muteeka Kabaka waffe we tumujjukirira mu kifaananyi? Kaakati bamututte eri nkoloviirwa eri mumanyiyo maapu ngibalaze musimbire ekkuuli okusiiga amasagente Obwakabaka bwammwe n'okubusiimula ku maapu nga buli kimu ekiraga omuntu kyasobola okuba ekifaananyi n'agamba nva Buganda kijjibwawo. Muliyimba biyimba kyebyo eby'ekitiibwa kya Buganda nga ddala ekitiibwa kyaffe bakimalawo buli lunaku naye nga gye muli mwambala amakanzu agaliko emireera ne mwambala obukootikooti nga mugenda okuwasa ne mukwata maapu n'ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka okugenda okima abakazi ku buko nga mulinga jaba temulina yadde kye musobola kukolera Bwakabaka. Kaakati mulwane ddala muzzeewo ekitiibwa buli Muganda simbire ekkuuli mbagamba musimbe ekkuuli ekifaananyi ekyo kiddizibwe we kirina okubeera. Ebigambo bino bikulu nnyo yakijjawo misana ayina ebiwandiike bya mukkirizo kijjawo KCC yamuwa olukusa akijjewo buli yegenda kutereeza luguudo kitwalibwe ate kisengulwe kiteekebwe ewalala abatamanyi nnono ya kibumbe ekyo gye balina kugenda. Bwe mba njogera ebigambo bino mbategeezaako sinze asembayo era sinze ategeere nnyo okubasinga mu abalaba vidiyo zino. Mumpabule nga munteerako obubaka mumpeereza obubaka ku 702 8815959 simu yange osobola giweerezaako WhatsApp yedduka nnyo omukutu guno oba bw'oba osobola okutuwagira okunoonyereza ne ku nsonga endala ezibaluma muzituweereze muzitubuulire ogw'okunoonyereza gwaffe abatuwagira basobola otuwaayo amafuta amatonotono 78205604 ebyokunoonyereza nnyina bingi naye nkaluubirizibwa mu nsonga ezo. Si bibagambe nti nzirako kino kuba we mbibagamba feesi yange omutwe gwalyawukana n'ensingo kubanga abamu abanyazi tebaagala kwogerwako ate tebasesema kye bamize kasa kiyita ku mumiro Omuganda bwagamba akasukka omumiro tekabalwa. Njagala nnyo mange na Miira Aliet Diana mu Kitengeesa mutumiddeko era nga nzaalibwa mu maka ga Ssenkungu Peter Katikkiro w'ekika ky'Ekinyomo newankubadde kitange namulaba mu bataka ate abaagenda ewa Museveni. Mwampaabira neetonda neetonde wataata wange abamu mwagala kunnemesa mirimu mwampaabira oba tukola biki ebyembi bisekerwa siina kyensekerera awo kisesa nnyo naye byambi bisekerwa. Ku mulundi guno nateera mbeebaza nnyo okutuwagira n'otuwa amatu mu kaseera konna we tubaweerereza wano ku Media Choice Telefinal. Mu programu zendala nja kukomawo mbaweereze mweno mbasiibudde mbagambye musimbire ekkuuli okukyusa ensibu saako n'okusangula Buganda yaffe ku byafaayo ebirina ogibalibwako newankubadde KCCA n'ako akapande ensaba KCCA engeri gye mwajjeewo kino muddemu mukakole temusobola kuddira Obote yali Prime Minister
ne muteekawo akafaananyi ka kabaka waffe nga kakyasinze obutini mwakakiika n'okukakiika oba niyakola graphics oyo omugwagwa ddala tewaliyo n'asobola temwaliyo gwe musobola kuwa mirimu n'akola graphics ategeerekeka. We can do that for our kingdom for free. We don't need a budget for abakozi ba graphics. Tusobole okurepresentinga obwakabaka baffe obulungi. Muleme kuwaawo simanya baani batabitegeera. Kubawa mirimu ne mutuula eyo ne mwegabanya ssente. Obubbi obuli eyo twabakoowa lwakuba tulinda lunaku lwe tulibayirirya. Sinze ndi kumamu nze ogwange gwakwogera ne mbagamba naye bwe kirimpitirirako nange nja kwegatta ku abo abali babanja ensobi ze mukoze ziri babalibwako mbasiibudde mu kitundu kino mweraba. Mwene ensonga ya kabaka wange eddembe sebo kumwebuuza wajaludde nze ng'omuganda laba ensonima sebo zimwefunza amalindirizi galambika ensonga busisaanidde kumanya by'embuga awo ntya kabaka watali aliwa maaso malungi okutewa lukumwana tabetwa twagala kabaka waffe muteri aliwa maaso malungi okutewa lukumwana tabetwa twagala kabaka waffe muteri aliwa maaso malungi okutewa lukumwana tabetwa twagala kabaka waffe muteri maaso malungi okutewa lukomana tabetwa twagala kabaka waffe muteri lino ejjogo nsekere n'obugina wulira olugero seka wake weeyolera laba nnyini buube yawa mudenze sawa eno bamulumeteega